omwagizi wa Sabazonto ogamba otya wetuli neera tuzze neno omusajja ali wano asinga Amaalo ndowooza mu Uganda kati kubanga bwe bakutuma abantu ab'Amaalo notatwala Suuna Ben simanyi kiki oba ogera kutwala tumuleese twogeremuko naye ndowooza abamu abali emutegedde lwaki nkyogedde bwene Suuna Ben ogamba ki mwajja n'Amaalo gammwe Kampala mumuwambye mumusazeeko mufukide kiki ennyo kiki kye mulinamu ekyenjawulo ekibafudde abazibu okutukaluubirira okalubiriza omanyi nti nno mwatika Amaalo ne mugaleeta wano kubaleka netukkiriza mu luyita ab'Amaalo katwasirika netubaleka mu luyita ab'Amaalo nemuyita muli munda kati mu mbeera eyo netubayita mu mugongo naye namwe temuli mangu indasitule egamba ki indasitule ennungi nnyo mukama mwebaza okuba nga atuwadde ekisa netuba nga naffe twaniriziddwa mwenyumiriza mu mbizi okuva obufi tiyanzitirani wali owulidde mu lumbe eki nga basoma ebyafaayo by'omugenzi baga nti omugenzi gundi yeyamuse sikiwulirangayo kale n'olw'ensonga eyo sigirinako buzibu n'abali bali ebyabwe okuba binyanya byo babinyanya byange lwakuba ate babikyusa ne balowooza nti nno bwe endongo y'ebinyanya mbwate mbumba nkuba biri tebeeri ekinyanya kyekirungo kyoyongera mu kintu okwongera okukyongera amaanyi kuba kati nze oli bwakuba oluyimba n'aluteekaawo nze ndiwuliriza ne ŋŋamba waawe wabuze omusinde kati nze nengwongerawo Ssuuna olina ekintu kyewatulaze buli muntu n'akitya nokitya by the way wasazeeko abantu bangi nnyo okukola nti abantu baga ndi Ssuuna yazze n'akuba jogies ne basiba n'enguudo ne poliisi n'emuyita nga talina artist n'ogu nga yaliwo yekka ne ba artist abazze era kati ogera kutandika okufuna ba artist abakwesibako kampafomingireko nkuweeyo 10 akwate vidiyo akwate vidiyo tinadde mbase lwaki muloga situloga kiza kya Mukama Katonda just abemaze katufaanana bufaananyi balogo Mukama alina engeri gyatukwatirakwatiramu ebintu byaffe n'obufaananira ddala omulogo yennyini twatwandikire mu bikuba ewammwe nene mujja ne mu bikuba ewaffe ne mu bikuba mu busiro ne mubyogoloza ne mutulekaawo nga tunaba naye babingo byanga mbireeta wano mama babiwula baga waliwo munnamasaka gwe baleze ku bukedde baaba kyeyekola afumulira kulya enfuufu neŋŋamba Mukama Katonda awe mbadde njagala bennyininyini okulaga eyo style eyo ye Masaka butereevu wasanga bwangu kyo ogiyingiza mu bantu bawano museno ne waffe sikyali kyangu n'akamu n'akeddagala kubanga esitayiro ey'okuvira ddala yali baali bagiyita ya kyalo eno waliyo n'abaana abaali bagikubira ddala nga bituke bamuno baali bawasalawo bo nga bamukampala naye nga bakuba remix ba senior B ng'enjiri bo bagibunyiza ddala naye baabamalamu amaanyi ne babavuma ne babajerega ekyalo senior B agamba natuuka neŋŋaana ekiki ekinvubyanga nenva ku birimikisi byammwe n'abisuulaawo kati labanze ate nange nnyingira n'ekisitaano yange gye najja nayo nga byebiriko nga buli luyimba luliko ekidongo ekiruwerekera nga kiruvaako emaga kali ntuuka bampa pulogulamu eya Friday eyo nga yakusandabula ndongo eno efuumuuka nesooka nentya nenga mwana bano abantu bano ng'ejja bali b'e Kampala sijja kuleeta bintu byange bya mu kyalo eno nembitiisaayo nenkuba olwokutaano olwasooka nkuba ndongo y'akawoowo nenkuba olwokutaano olwokubiri era nenkuba y'akawoowo nga sitaddemu naye olwokusatu mma nkuba nenga n'ekiki ennyo nengenda nkwata ekigoma n'ekigezaayo ju ngenda okulaba message nga zijja kyekyo taata kati otandise olwokute ku mandwa nkute ku mandwa emandwa y'ebigoma enninnya empumuzayo kekigoma kyekyo otandise message nga zijenga nowaga kitegeeza nti naye abantu abasobola okuwagira ebintu bino netandika nga ndozaayo lumu olulimu ekigoma lumu olutaliimu nembiremezaako ddala kati awo netandika kukuba za libikisi zokka netandika okuwulira ebigambo bya mirundi ebiri
kyekyo jajja okuba biki kyekyo jajja gwe noyitayo Masaka kugabi ne bitandika okubanga neyitandika ogera okwekanga ng'abadde bagambe noyitayo Masaka batandise okumirirwa kyekyo jajja ekuna bannamasaka bangi ogera bukeze nyano gandi bannamasaka mujje Namboole omujjuza aba muzaala nnyo kati zonna kye natunulamu ekintu ekyo nakinoonyereza ku lwange nga nze nti bannamasaka bangi nnyo mu Kampala ekyo kiziganya nakyo ekyo kituufu nti kati balina ssente kituufu ekyo era balina amayembe mutulumbye nnyo naye era tulumbika kubanga mu butuufu nange ne bwe nandibadde nze sawe naligambye nti Ssuuna walira munnamasaka omutuufu mayembe maalo ne ssente temuli baavu nnyo negwe osanga mu booda era aba alinayo akataka mu kyalo kulivanirawe kakati omuntu agenda okuva e Masaka okujja e Kampala alina kyajjiramu ng'agamba aveeri ng'amatira endongo yaabwe ey'ekinyanya kati bw'aba gye Kampala era ajja amanyi agamba eno gyendaga eno bw'ogenda e Bulyambwa mbwa gy'olya era ajja agamba waayi kantuuka eri ŋŋumira ebyayo mu mbeera eyo kati nze bwe najja n'ensanga abantu abali mu mbeera ya kaŋŋumira ebyeno nenzijambagwamu n'obeetikkira ekyewaabwe nenzijambagwamu nebaga tufunyeyo ambasada kati ekintu ekyasinga okunnyamba wadde okusomozebwa kwali kw'amaanyi kwe kuba nti nno nategekanga ebivulu abantu ne bajja kyekyo ekintu ekyasooka okukola ogenda nga kikutula emitima gy'abo abantu abagamba nti biki akuba biki nategekako mu katwinizi pabu kali awo Bulenga awo kapabu ne kagenda kajjula ne kabooga nobakuba ekinya nenanyini kifo nga masoleza 15,000 nebalira nasooka kutina munnange nanyini kifo nagamba Ssuuna abantu bayitidde todda nkugobye ekifo kyange waliwo kakalina ke yali ataddewo yali akampanya emisana nanga nakumaza akababba kako nakawaniseewo kati bbalaza wano nazikakanyiza kako kakalina naye ayina we yaddanga natula natunulya kakalina ake nagaloka kalinga akanaagwa akalina kange bagenda kasuula Ssuuna salongo wa twins yali anzisiza enseko kyaka nti ne omulundi oguddako abantu ne baŋŋamba jjajja totuzaawo waafunze nenoonya akabangirizaawo akasaawe nenga mwana kyayinza okunoonyezako akasaawe era abawuliriza bange nente amasimu jjajja waliwo wano akatundu sibayiwe ati jjajja singa ogira nze ebintu ebisinga njogera obagatta nze sikola kinu nga simaze kubuuza abawuliriza nobaferera omwo sikuwafera kubeebuuzaako tutambulire wamu ne mbabuuza tuzzeewa ne baŋŋamba waliwo akabangirizi wano era muwuliriza yakandagirira neŋŋendawo nenkalaba akabangirizi nga kali awo oli ali mu kuzimba ka gadeni ke naye nga tekannaba kuggumira bulungi naye nga kanene kenkana ekisaawe nengenda nemusabawo naŋŋani nga mbadde nkyagira siba muddo gwange ebintu bige nemugamba nga nekigero gutuukako takimanyi nemugamba tewali buzibu ebintu bino tugiyamu naye ngenda kufuna abantu nga 3 kale natabitegeera nga ojja kumpayo emitwalo 3 munnaye nga nzikwata nzimuwa nga ngenda ndeeta kideeya nga nkisibawo bulungi nnyo nga ndeeta sawundi y'emasaka bayita viba ng'ewanika bulungi enjegere bulungi ey'ebizindaalo omutwalo kuba kuolabira ebizindaalo betuyita ebyemasaka kuba n'ebizindaalo nga bagipanga negyenkana akayumba no ne bapanga negyenkana akayumba kyama ki ekikibaamu beevuganya besi 12 zekuba besi 18 bundi yalinyisiza kati yalese genereta nene kati erina akamotoka kaayo ab'emasaka bwe batyo okwevuganya competition gyokoma okuleeta ebingi gwe wakabi agemaanyi tebafa ku sawundi evaamu basabi babingi bagifaako oluvannyuma naye abantu abasinga baagala okutiisatiisa amatuuka omusajja atusse banna atikula nga beekubira amasiku gwe omusajja aleese ebidongo beesi 19 kati topu 20 bazibalaawo buzibalawo bwana tukaga buli mu kubala babala ababoda bajjawo bebetoolera ababoda bebekubira gwe kayima ajaja ekiri eno gokimayo omuyaya atikudde beesi 12 kati enakola ebulenga awo biba nereeta fuso netikula ebintu awo abavuka ne beekubira amasimu kawungeezi awo ekidongo ne basumulamu kusampolingamu awo bulenga neyuguuma beesi ng'ayitiridde munnanga abantu bayingira ebulenga abantu bayingira mu kasaawe ne babooga nannyini kifo yajja n'akubawo eriiso limu
n'ajjayo yakubamu akalangalanga awo batono omuddo gwange kale nga teyali tategedde kikyereetedde ng'asatu yagalidde naye gamuli wano ennaku ng'emutta n'atambula n'agenda teyalinda byaddiira netukuba bulungi nnyo endongo neggwa kakati omwaka omulala guddawo kuba ngendayo buli mwaka omulundi gumugumu nzirayo mugamba yanengeyo nga saba komaawo totuuka ngamba mukama wange mbadde nzize nti sirika tokyogera genda onoonyewala oyo nenvaawo yenva nfuna ekifo ekirala awo ekyagundi ekya jogizi musajja wakubye ejogizi nefukamira wansi netukkiriza tugaa nti omusajja agadde ekintu kye nga tekuli muyimbi tekuli komediani ng'okikubye bwombu oti ate ne bavaayo buli yagendayo agamba nti omusajja yatukuba tukola shows wano munaavayo nga tamatidde naye wagasse ne bakkiriza nze nakkiriza ngezezaako kubanga badde mbiraba bakugundi ku youtube okwo ozibira ba dj snake ngaakuba ekisaawe kiramba abantu ne bawanika bati emikono neŋŋamba naye wano situkisobola nyumyanyumyako ne bakwano bange ba dj banaakuba endongo yaffe n'ey'obuwoowo nembabuuza naye kino ekintu empomerevu eyo tuyinza kituukako tutya nga buli omugolaba akitya tayinza kweŋŋanga tiwali dj wano alina buvumu mu uganda eno busobola gamba mbu numbye ekifo bwekiti ngenze bwomu mujje tukuba endongo mukama ndalika tannamutonda wano osubira toyonoonya endongo ngiruŋŋamiza buluŋŋamya we yali erina okubeera awo we yali erina okubeera n'abalala balabiraawo tweyongereyo mu maaso tugire tukyongere kubanga kuwulira wano nga shiiru atandise ebinyanyanyanya baba tannabitandika naye ate era shiiru omulaba be bamu ku bapayoniya b'ekintu ekyo naye nabo bakiddukamu lwagundi ojja ojjukire waliwo edda bulimix wawuliramu ngamu dj shil waliwo birimix ebyo byagundi essanyu lyange obulamu bwange omutima gwange waliwo kirimix ekyatambula ennyo shiru ye yakikola kakati naye yatuuka puresha nemuyitiyako n'abiddukamu n'aluŋŋamya eno naye ne bamutambulira bulungi naye kati obuzibu obuliwo buli bumu bwokka ku badijje baffe bonna okwetoola eggwanga nti tewali asobola kuvayo n'abeera lumira mwoyo bw'omu n'aganze dijje gundi kati wagguddewo ekkubo bagenda kujja ogenda kubalaba wagguddewo bagenda kujja nkisaba ebiseera ebisinga ekintu ekiba tekinnakolebwa buli omu abakitya kati jagulirayo abakyozaamu bajje ogakulira n'abazera ebitungulutungulu mujje tukube ebibogaboga obiyina olwedipaapaali aliyo tv ekuba ekikyumbaali aliyo abakuba ekivakkedo ojja kubafuna n'abakuba ekiwuuta ekiwuuta so kali munange bwebityo bibiri naye nga nebaza mukama katonda n'abawagizi baffe banange olaba osobodde okwangalira mu ddogo lya bukedde bagali lyawo linyooka nali nakajja nga mpulira bagamba eddogo liri ku bukedde awo nange najjabagamba mbu ku bukedde ojja n'osiba omumwa nga wakatuuka ng'oli mulamu n'otuuka ku mpewo n'okola nga temuva kigambo mbadde simulabanga gwe kituuseeko naye nga byonna mu nsi bisoboka Ssuuna Ben kyo ekiddako uganda gwomu ku bantu bokka be baŋŋambye nti bw'oba onoonya deeti kati ng'ogisaba bantu Ssuuna Ben ayinza okuba takyayina kituufu mukama mwebaza olwekyo omwezi guno gwennyini gwe tulimu gwonna gwaggwawo nze nkola okuva nga ennaku z'omwezi lumu paka nga 31 oba 29 oba 3 zonna ennaku zonna omwezi gyeguba guyina naye olunaku lwenjosaamu lwokka lwa mukaaga mbeera nkola ku rediyo ekiro kati omwezi ogujja nagwo gwonna gwaggwawo omwezi gw'omukaaga gusigazaamu ennaku ntonotono mukama katonda mwebaza olwekyo osuubira bw'oba okola bwoti tekikutira kiri kyewakubye kubanga ezo deeti ezo zonna ze batutte si zizo ng'omuntu muntu azze bizondo bize biga tugenda tukubireko nakawuka nakulabako nga nakawuka kati nkulaba ku Idi tugenda kuba ffenna ewa ku kalenda n'ekigangazi wonna awo ekikyo kiri kyewakola ekyokuba one man show oba tokisaabuludde olowooza
siyinza kubeera nga ebivulu byonna byenkola era nze mba mbyetegekedde era waliwo ebirala by'olina okukwataganako ne baganda bo era ne mukola kuba nze mmanyi nti no Mukama bw'akuwa omukisa ate bw'okugabanako ne baganda b'abalala ate era kikwongera emikisa emirala kati bwe mba nvuddeyo ne neegatta ne muganda wange Swaba Kasumba ng'eyategese ekivulu ng'ekyo ku maanyi gange amatono Mukama gampadde naye n'abaako kyanogolako n'akifuna era nange mpulira okwenyumiriza mu mutima by the way nze nina ekintu ekimpa essanyu mu mutima gwange okulaba nga aliwo omuntu ali mu kugabana ku success yange emirembe mu mutima ekyo bakikuŋŋambako banga nti Namasaka oyo si mubi pulira emirembe mu mutima omutima ogwagaliza era nze ebbanga lye mmaze nga nvudde Masaka nali nakajja Masaka nga natuukira wakyali bange eriri pazo nembeerako ko naye akabanga era yanyamba nnyo ng'ate naye yali akyali mu mbeera nga mbi ebiseera ebyo naye bwe navaayo nenfuna akazigo awo ekatwawo netandika okabeerawo akazigo katwe nga nina n'akafaliso kange kayinkinyaawo naye nali nkyasula akafaliso kange ako ate nembaako kyali wange gwaleeta akafaliso ako ne tukeeba kakaaba era bamuyita Sebwato Julius Sebwato oyo kati akola ku Bukedde naye twasulanga akafaliso ako babiri kubanga baŋŋamba ali eno mukwano gwo ate eno kyokka abadde mukwano gwo ate rediyo kwe yadde akola abagitadde yali mukwano gwo singa Mbazira Tone Mbazira Tone ye yali yava mu by'okuba mukwano gwange n'afuuka muganda wange ye satwalivaako dda era bwe mba njogera mikwano gyange Mbazira sikyamwogera twavaayo ddeeyo yafuukayo muganda wange onaye omuntu gwotya mu badije noga nti gundi oyo bwateeka sound mu kisaawe wali wano siteekawo ninda nanyuka kati musajja gwe naye musajja gwe musajja gwe yabya abantu abanywanyi bange abatuwagira ffenna kuba abawagira bali nange bampagira ffenna bebamu bo bamanyi nti singa Ssuuna Ben alanga nti ali wali Nsasage negundi n'alanga nti ali wali munnange mwe mumanyi ebibaawo kubanga n'ekifo likodi eno gyensembyeyo okukola mu Kampala eyasiba ekkuba okumala essaawa 7 ne poliisi nekuyita siwulyako omutegesi wa kivulu gwe bayise tijangu olw'abantu bewafunye nga n'ebye bampisa okumbuuza kugamba ebibuuzo babitankana lwaki olina abawagizi bangi kiki ekyo kikyaze kitya oyinza n'okubagala kwesimba kwa pulezidenti ebigambo ebifaanaganako bwe biti naye nga mu byonna nze nange kyenasooka okuloza naga Ssuuna Ben teyesimbawo kubanga nafuna okutya nali ngenda ebulenga nga ngenda ku sho abawedda gye bali bagira nangamba wayi kangende nze kusaawa nga 10 awo maama nnyabo booda gye zaava okujja okukola convoy saamanyaayo tugenda okutuuka ebusega nga booda ziva kuno mpaka erizo nazija zikube gume nalugwa yakiŋŋamba nga ndowooza ajubisanga nti balinze ne bagaa nti aluddeyo ffe essaawa zino tulina okuba tuli naye wali okitegeera ekyali wali bannange natya nnyo ne ŋŋamba ayi Mukama bino mbadde ndaba babikola balala nange mbirabyeko naffe katuweeko okasiba wa mu kiwato wali akalye onaabakanaabe tuweeko kisa kya Katonda nange sibirinaamu sayansi naye kisa kya Katonda oluusi alaba nga ositwagolinze nnyo n'agamba naye kamute kati sho gyolina ey'amaanyi endala eyo kakati ebintu ebisinga byonna mbikoledde e Kampala eno mbikoledde e Kampala n'empagirwa abantu baffe ab'e Masaka tubasuuliridde nnyo kyembalenda okubuuza nti Kampala omukubye otuwadde buli kimu ab'e Masaka nabo oyagala bakwetaaga bajje eno naawe wakoowa amaalo gaabwe tokyalina gagenda eri ab'e Masaka bampagira bavaayo eno ne bajja bambi kati nange nasazeewo ne ŋŋamba nti nno kanzikirireko mu kisaawe kyaffe e Masaka ogenda kubako Masaka era Ssuuna Ben ne Mbazira Tone twegasse ne tugamba nti katuzeeyo amaalo gaffe e Masaka mu kisaawe tugasse mulimu saawundi e Masaka omwo ezeemanya eryanyi ono bwawulira nti munna aleese kino ng'onakyeta olwawulira nti anakyusiza genereeta kati gyalina etuula ku pickup ono ng'aleeta etuula ku gundi
kukanta ono bawulira kati ziri eri ziweramu nga 5 naye ku ezo zonna ne bw'ojjako emu n'ogisa mu kisaawe kya recreation bagamba kiki ekiri wano naye zonna nazireese nezigatta nnya zonna nnya nazireese emu bagiyita viba endala bagiyita sbl endala bagiyita homeland endala bagiyita caritas kitegeeza nti dirogero tegeka lobalowolezaako olunaku lwa gundi mu gwokutaano ngenda kusomezi 8 kitegeeza nga 8 kizibu ofunamu sawundi ennungi nga teri mu kisaawe zonna zigenda kubeera mu kisaawe zonna bagenda ziwayalinga zogere eddoboozi limu bazigabire eddoboozi limu tukube endongo nga buli wooli wonna ettaka likankana liti Ssuuna Ben wangi museeyi ova mu nnyumba yo nakalaputopuko n'ogenda owayalinga ku byuma biri n'okuba abantu ne bafa tereevu n'okuŋŋanya miliyoni 3 baba ŋŋambye nti ku jogies wafuna miliyoni ezitaka wansi wa 8 ne magama g'omuyimbi gwensasula nga mulaba neŋŋamba omuyimbi olw'okusasula aliwa abayimbi batera okugira mazokola mutegesa aliwa nenyimbyayine nga bannaye abanyambyeko abayimbi nga nze kenzo kansooke mpe Ssuuna Ben n'okwata n'omuwa nokakati omulala ani nemaga nga Ssuuna Ben nomwongera ogera omaliza nga Ssuuna Ben afunye sente z'abanne bonna ng'afuuse ekizibu so mu byonna ifanagalako bwe bityo so Masaka wakubanga 8 Masaka ngenda kusomezi 8 omwezi ogwokutaano bannange tuzzeeyo tugenda kusalako ekisaawe tugenda kuba endongo naye ekyenjawulo kyetutadde ere Masaka ku luno obudde tulina buwanvu kubanga tugenda kutandika ku makya tuzibye ate tukeese so tusazeewo ne tugamba nti nno atubawayo ku bayimbi bambi emisana kuba kati abantu bagenda kubeerawo emisana awo kati waliwo activities kale ez'enjawulo naye kale okuva ku 8 mpaka ssaawa emu ez'ekiro njagala bazzeeko obudde eddiba abayimbi basooke bagwembazeeko obudde eddiba ssaawa eziweremu bwe ziti nga tubiyingira n'embazira tone ate abayimbi era otwala b'e Masaka si b'e Masaka ngenda kutwala abayimbi abanyumira abantu abayimbi abanyumira abantu engenda okugenda nabo endongo ogyenyumirizaako nnyo njenyumiriza osobola okukkiriza omwana wo abeere mudongo nsobola okukkiriza omwana wange abeere omudongo kubanga nze bingi nnyo byendabye ebyali byalema okukyuka mu bulamu bwaffe ne famire yaffe okutwaliza awamu naye ate nembikyusa nze ewaffe twazaalibwa abaana 7 ninamu baganda bange abasomesa ninamu baganda bange abasuubuzi ninamu baganda bange atya naye nabo olunaku olwaleero meeting bwetuula Ssuuna Ben tannajja kagamba kitegeeza nti nno ettaffaali lyenkutteko ddene nnyo okusingako ku bannange nze omudongo nkyenyumirizambereko byenkuyambako bino ebintu wammanga toddamu kubikola okusanga omuntu mu kkubo ng'omumanyi n'oganabuganya kidomole ebyo by'e Masaka bino tebikola tobiddamu wabinkolako ku round about ekibuye kidomole tobikola bikolere Masaka nembazira tone mugambe ate bwofunangayo akalungi nga kakuyamba okuvaamu amaalo ago bonna boyina abomanyi abatambula Musaka bakuŋŋaanye bagambe kino tetuddamu kitulabisa ekirala mwegatte wamu mufunze abantu bammwe balina ebintu bibalemeddwa gashumba awaseyi tetugenda kubeera nammweno nga mufuuse ekirala muli miyayu mutambula butambuzi mutyo mumukuŋŋaanireko mugambe ntwajja eno Kampala kukola sente nakubaako bye tukola muwaseyi kati gwe simanyi oba olina naye mulina omuzeebu ate mba mwagala okwasa mudda wammwe ne mufunayo buyumba eyo ne muwasiza eyo ebintu ebimu mugende nga mbyejjamu ebisigadde empisa ennungi muzirina okitegeera nze emirundi egisinga nva eno
oluusi ogenda mbalala obaludda olutuuka kuwerokamu Amaalo ne gawunya nogamba n'omuntu afudde kati abantu bammwe bonna abali e Kampala bagatte wamu mufune obudde mufune nga bumiitingi mutuule oba ku popopo mutuule awo mweddabulire muyige empisa ezaffe ekitegeeza taata nfune akadde mpite omwami Sekandi mpite w'ekitiibwa Katikkiro mpite ate ogaye mpite ab'e Masaka ssebo mbakuŋŋaanye ate awo okisusizzaamu amannya gaabwe mbadde nga manyi naye sigamenye ze beŋŋamba owekitiibwa Katikkiro wamma toliiko ndi kubano n'ekirala musobola ofuna uniform ng'ab'e Masaka mumanye nti enviri tusala bweziti ffenna ebyo biwomemu omutwe ogenda nti ffenna ab'e Masaka kenzo mujje tusala bweziti ab'e Masaka ndoza ensonga muziwulira munange tulumbiddwa naye mu kulumbibwa okwo ffe mwe tusirikira tusobola okulanga nti ali oli ampise mu magulu nti w'e Masaka nga olina ebintu byoyimbayimba ebinyumira olina ebintu by the way okola Suuna Ben ebintu byenjagala okola ebintu bingi nga mbyagala lwa nsonga nti nzikiriza mu bavubuka abakeera enkya ne bateekawo ebyabwe naga nti kino kitandise njagala kimbeerere bwe kiti webale kola gana okola si kwangu abantu ne bakkiriza nti gundi mukozi gamba Mukama mulungi ng'otegeeza Mukama mulungi ab'e Masaka abasinga temulokoka era obulokozi buba mutima munda kasita mutandika okwekwasa ebyo muba olwoba olimba ab'e Masaka abasinga mumanyi ensaasi naye olaba Vincent Sega waavaayo naye n'akyuka layini Sega naye yakikola atya nesaawa eno nkyakyewuunya naye mu byonna bannange yalajjana n'agamba mudeliitinga ennyimba zange gundi siwulira pulezenta addamu naalu lindako lw'olisiraamuka n'ofuuka nga yeno ga siwulira addamu okumpita ow'ebinyaanyanya siwulira addayo okuba remix yange n'emu nagwa mu bayisiraamu awo wajaluuna awo bannange baali banzise jangu tuula awo n'otuula ne balyoka bansabira nga neŋŋamba ayi Mukama wagenda okuva ng'ekuvuddemu bansabira nsiramuke naye oba oli awo oliiba olwo kyalaga okutegeeza nti essaala teyammuka kimala oba terina maanyi neetaaga y'amaanyi okukirako awo waliwo gyempulira gyebayita dduwa ya kamulali ndabika gye neetaaga kakati bw'oba oyagala abayisiraamu bagikusabire enzito sooka bafunire olunaku obavume bonna abavume obulungi bajja kuleeta dduwa ezitowa obalumba nobabuuzanga maliya ki kati Suuna Ben njagala kukuta bannamasaka basuubire ki bannamasaka musuubire ekintu ekirungi kubanga mmwe mwasooka okutukkiririzaamu mulina byammwe kati bwe tuzze eno buli bye muwulira ebiva eno ne bibatuukako eyo mu mutima gwammwe mwabisuubira mwagamba beba abaana baffe bannamasaka mujje tukube endongo mujje tudigide ebbuguma eriri e Masaka pitirivu yemboozi eriyo abaana beeka bakomawo omutwalo gumu gwokka guti ng'ojja tusiibayo nga tukeesezaayo ng'ogenda okola mirimu gyo weewaawo ng'ogyeko ekyokuba omukozi webale kuba na mutima mulungi nakyo nkikuwulirako mpozi nga gw'obagula ne bakubira akatambi manyi esaawo nawe yatuukawo era bonna tebasobola kwogera batyo naye nze akabanga ebbanga lyemaze Kampala sidde ngenda myaka 6 enguudo ziize enguudo nalinga nekkirizamu nga nina ebintu byempulira mu mutima kubanga nze ne bwe nabanga ntambula ku boda nendabanga waliwo wa traffic oba akutte omuntu nga mbuzi wa boda
kati oba mukwatidde kinga nina ekintu mutwe nakyo nokiyiga nga nina ekintu mutwe ekingamba bugenda kukya nange nvuge emmotoka naye nga sigirina nga mbuzi wa boda oli kati ndaba bamukutte olizamukutte bagwadde ki awo apakinze wafu nga nsirika ogekola nga usanga omugenga kati ati nga ndaba we bamuyimiriza biki olabika ayise ku bitaala wali mumbeere nagenda nga mbigattagatta era bwenafuna emmotoka yange eyasooka saakaluubirizibwa kubanga nayinzize neebuuzabuuza mpolampola mu mbeera efaanaganako bwekyo ekyekyo kale kakati awo nze ngenda kukuta bannange neyanza siina nnyo kyenkwagalako nzizeemu kubuuza lwaki muloga lwaki mwina amaalo byonna obimpadde nambikuwadde munnange kati sikubanja mpozi kiri kyenkutumye ab'e Masaka gezaako obakuŋŋaanye ekyo kyo bakikubalemu bagende Suuna Ben ye yali mukuŋŋaanya naye nga bannange nange kambeebaze mwebali kubanga nze mugenzi okuwamba amaaso g'abantu mbaddemu mu Kampala nga ndaba okuviira ddala ku ntandikwa mpaka kati wano wemuli olwaleero n'amaanyi gonna ge tulaba Mukama Katonda namwe mwebazeeko bannange tumwebaza lwakuba olumu tumwebaza Mukama nga tutya abantu okubba essaala yaffe manye mulimu essaala eba ey'amaanyi nga bw'ogibba bw'ogikola Abudumulasi n'agibba kapa Katonda ajja kulaba fotokopi nga zigendayo nnyingi essaala eno nga mmanyi yaabali tumwebaza tumwebaza enkya neggulu Suuna Ben oyimba siri muyimbi naye nnyumirwa nnyo abayimbi naddala nze ku bimu ku bintu ebinfudde ow'enjawulo nze sigulubira nnyo mu nnyimba ziri bantu bangi ze bagulubiramu kubanga nze omuntu ajja mu kivulu kyange kyemba nkubiddemu endongo yange afunamu ebintu bingi olw'ensonga nti nze ntabaalira nnyo mu nnyimba ezitali ze batatera nnyo kuba gye bayitira walala eyo nze nsobola okukyusiza oluyimba lw'akadongo kamu nengenda ndikusabikiramu ekigoma n'oluzinira mu kirabu nga tomanyi n'owulira n'osikayokwalumbezaaya ababadde baninda muko emyoyo mwanyina omulungi zuuno nazedda eriyo abakungu bagabwe nenduyiwamu ekigoma awo nekisooka kisebukiramu emabega eriyo ekimbu mazima aliwo obuntu bw'e Masaka mazima oba yakakola yafa n'okufa mulamu muzibu gyali aliwo akagambo nga kokoogerwa omulundi gumu tekaddibwamu mazima wamba ezo ennyimba z'akadongo kamu oluluyimba olukuba oluyimba kyolalawo nyingi nnyo amatuumu ganjaziikeke n'obanyabo gwalina omusajja n'atalina n'okabyawo ebintu kino kyenneeyamanga akalombolombo kange ekyokujjamba kala katenga ebigoma ndi mwana wa wano ate omudongo omutendeke owaddala n'olusabikamu okulaba nga bonna kyekyo jajja emikono giri mu bbanga wakadongo kamu bamwagala naye bamanyi wakuwuliriza bamanyi wakuwuliriza kati bamusetinga nga wakudigita ati nze mussaamu ebidigida n'olyoka olenge kati nze njagalwa nnyo n'abayimbi b'akadongo kamu kyokka nga sirina pulogulaamu y'akadongo kamu ate gyenkola lwansonga nti ennyimba zaabwe nze batwalidde gye badigidira gyezitaatuukanga tusabira birungi amiina naye yongeramuko ekintu kimu osabire kubanga ensi yeetaagamu Katonda mungi n'ekirala akasente kofuna baako byokakolamu kubanga kokafuna kati baako byokakolamu ng'okusiga mufe abaavu naye singa abaavu baalinga ggwe singa ensaino ewooma buwoomi ate naye nga mu byonna nange neebaza Mukama Katonda yeebale nnyo yeebali eddala abawagizi bange mbeebaza mwebala okumpa omukisa nange ebyange ne mubirabako wadde era nga wakyaliwo abagiraagira oli nagamba talina kyatugamba nze akadde oli agamba mu time will tell n'oluzungu mwayiga tulumanyi akati akadde ko kamala ne kakiraga oli n'agamba nti munnakyalo byakuba bya mukyalo bwe tuba tuyisiŋŋanya mu jjaamu tunula abantu awo
munnakyala akuba bya mukyalo naye bwe tuba tuyisinganya mu jjaamu avuga ki nvuga ki awo line nene eyo nene kale munnakyalo muleera bye bakuba bya mukyalo tuyisinganya mu jjaamu tuti awo ani atyo kuuta munne ani atyo kuuta munne kyemusajja ono bwe mukuuta muddawa weewaawo Amina. kankute ewaawo mubeere bulungi bannange oyo Ssuuna Ben mweraba